ekyokusatu ku Qur'an ekitiibwa kyayo mukiwe hadisi egamba nti senga yali ayagadde Allah okugana afudde yesikiwedde okola omwala ku nsi kuno ningo yagala kuddira kanako ka shilingi ak'emmotoka bwe kati olonya sente zikubuze niyo yagala kusimbawo maki ebijiriro bwa isirigula sirinyi kati Mungu agamba nti omwala ogwo walize buzibu yagala gutandikire nolabanga amazi gatire bagegolere kubo kwa yagala ni gavaawo kyo kimanyi bwe yali ata Farao ani amuyamba ko gaveyo manya gaveyo bagadde ugenda kwa Musa ani amuyamba gaveyo ate bwe yali agazaawo ani amuyamba namuwayo akadomola bawiraga na ata Farao abadan tuvulanga agamba Qur'an eyo nejiwe ekitiibwa mwe bananyi n'ekitiibwa ekikyokirwako emirembe gyo nejjajje kuba ku nabbi Nuh gambe gwani tewali mulembe gusinga kitiibwa nga guno ekigambo kikwama nnutwa alhamdu emirundi 5 wakiwandika kawana alhamdulillahi rabbil alamin bakiriza bannange basiramu bannange mugambibwa muteeka okyogeranga ng'ofunye akaseera olw'ensonga zino mmeka esooka okubeera mu mulembe guno ogusembayo gwa Nabi Muhammad kabakuwane batya kino kyogera mu abali wano muzikiti gomanyo bono kitwala ngo kitakwata kata zewa ebinaddawo nabigumire olw'omumwago ekikulu eky'abasiraamu nekyo bakirina kankibawe nga kalango byogedde wano byebyaleetera obuzibu abantu b'emirembe ena obatta kati byogeza kusasaanya olina defense gyokola ku muntu oyo ayabyogedde lwaki odire ekintu ekyassa n'abantu enkuyanja abantu ba Nabbi Nuhu weza bafolwaki abafiira mataba kugaana kutegeera Katonda ono gwe tusoma wano kati gomanyuta gwonyumiza nti olunategeera ekyo ng'ekyanoonya kijjawo omuntu oyo olaba mbeekesa ebibonerezo ebitera bitojja kumanya nga babikusomera wali kino kyabutakola kye bagamba kino wajjulula ekino kiwala ku muntu nga tageti yo ya musajja oyo atutamye kaŋŋambe ku bano nti oyo abeera kummwe nze baŋŋamba kuddawo nga tukiteja olina ngamba nti Ssekasimu leero wali midugamba ebyabasiraamu b'osaaza wajje wafuusa ali mu kkanisa lwaki yakiŋŋamba nali mbabuulirira kujja baana mu ssomero omwo lwaki baba tutte mu ssomero erigamba Yesu paka oli yakinsomeseza ekintu ekyo mabwire namwe mukiyige bino byolaba bakola booti kambivuno olwayiro mu bitegeere kusoma kuno tukugwayo omanyi nga mbadde mbimanyi nange nabiyiga buyizi guno tuwe ebibyo bagamba omukulu akulembedde agamba kozesa obwongo bwo tubeerawo nteeko yabo kozesa obuki oteeke muki teguli wano ebyo nate babitegeera abantu ababirimu bano abeeno baleke tebamanyi ki baliko abeeno n'abeeno balimanya aliŋŋama namugamba kuntikola booti gwe njagala yekka abeeno n'abawa Sheeko yava Masengere ekirungi kasidi njaka kuwakunja kulimu wa mulembe kamundikeko sonse kamunkalina ojiga nti gamba bino bikiri fumula y'akantu kano kere odinga akipanga yamanya nti akubajja kabira ko bunanga balowooza nti akuba kabonero kumba ali mukogerera muri munda lekyali bagamba ne ku kiyama zina balagira ddala nti obwongo bungu yakuba bwobola badda nti asobola okukola ekidala ekyembaga otekene mutima gwo gujajinge kirimbo tubeere mu bizinga tukimanyi bano n'abeeno tebamanyi kye baliko zina bata ogambo biri awo byebiva mu kusoma bambi ekiro kino bakirimu ekiri ekyakka Yesu alinye omusajja juzi yagenda okyasaano kunaama nga kitabo kikakasa ekyo era kigira bwati nalaba w'abasiraamu nga basatu abali muli nga tabulye manyi bomba atendekebwa okwogera namudda mangu kuki Allah akbar nze baboga sagala muntu ansuna kubanga bogerere muddala ekintu ng'olwawo kiwulira awalala oyo yali ali mukuziika n'atandika okwogera awe kirene kikka Mungu wamutemwera fahamu n'akitaakyo tebagamba nti bano bonna baali abayigirizwa be baali balabye kigenda mu maaso abadan naye kulanya mu kyebagamba kye mbamutwala kuba twagasomye dda nti tukkizibwa kujjamu wadde IM Allah yabagamba atya atugamba atya wama kataruhu
ebyokumutta mushigalinga biwira bulizi wama salabuhu ebyokumbamba nabyo biwire bulizi wama kataluhu yakina amazima gali nti kyamu omuntu yafa barafahu Allah ilayhi kubanga namwe nabe obwaguga buli gulu yasitudde obwaguga bweki iyo shire gulu oba shire lino naye nanyi nibuke kufumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba egulu no libomolano bo wati omuntu ne guguke no gulu limweryo no tula ku nsolo envubuka agama nsolo envubuka eduka wano ne Tanzania mulekika musawa bile byetusi no bomola wano no tukeno no teka wonsolo no jitulako etwale emyaka 5 ekyali mutuli muno tena bagubu kutuka wagulu wadugu tufuranga mungu yagera nyo samawati walamba samawati bolisobo okumpi nogenda yobo buzito bisulika okuwa buyu lita 10 ne wano lita 10 ozitwale wane zigoti omuntu oyo mwerabira nakole ekyo kati mungu abasitudde dugurura odaye tirina mpaji munamukimanyi kati omuntu oli koma woku nkoka wakanga soka kwatakana kayo kati etumabete tosanga ngelina mubanga awo wetagendanga awo neta asachi oyinza okusoma mu bitabo bino ne bigwayo nga Isa inachi atakwera Katonda biki bamugamba nga olwabanika emikolo nga yatukozedda era banange bembanga musabye emikisa buli leetinganga nnyo Nabii Isa oyo abategerekese ay Allah teka mkinkino omukisa dabu wakiwa Isa ibn Maryam gwe mukisa iya sabana musabe gwabala mugwi abala bagunona musense nadukanga aliberere paka wakawe rwafuna omuki ateka weche minje banagwa naye Nabii Isa yafukamira kumavivike nagamba Rabbi ja'alani mubaraka gusaba onteke mu nsimu none empa omukisa yasaba kiyala naye wallahi Isa yayino omukisa kasi atukanga okujja bati mmere ejo ofumbi y'abantu babiri najja bati noleta abantu abali wano bati bemunali anga nti nzikusi bamugamba muna mukimanyi bamugamba wano walogo bazika wedda bamuta Sami kale buyinza bobulage aveyo ni Katonda watu akuyambe era kaizi zina kiziri mwanga zinenniya zisalire mukyala aganye baganye byamugamba musajja oyo kale omuntu Katonda akyusa budde bwakyo naayita misana ani akola ebibimbiri ukalibu lela ala nahari ebi kyabadde kijje ekyekiro kigenda ani awulidde okuwuluguma mu matugemu ani yawulide kamusisa Katonda akagirabe ekati yenjuba egenda ogwa wali akola ebyo mukawo tasobola butakyusa mutima gwa muntu yatonde ebyama njakoma ku ebyo ebyama tulidinga na ndibyogera olibo bise kwewaana golimanya naye Allah tugamba mu Qur'ani bobanga bagamba ebintu byange wadiribilahum masala bakubiranga ebiki fananyi ulawo la'allakum yatafakkarun sanga bajagerageranya bimbagamba si bya bulimbo si bilimbo abadan nete bifananyi ebyo omulala agatte ku byadina ebimpangulula okuva gye tubeere no nga tetumanyi agenti hakkan sagala kwogera nti munaku esatu nzibali era mbalete dani Nabii Isa nti yo lwasalira kabiri ngomuntu gwe bamugambye aveyo atudde kuki ku kaburiye bwati ekyokubiri kye bamubuuza wa Isami tusomye ebyafaayo wafuuli muvubuka tulina luvirumu kati ate we nojjudde envi omutwe n'abagamba bempulidde ankoola n'endowooza nti ekiyama kiyimiridde kizanyire muggo kibuuze nti kirituuka ddi ekyafuula Sami n'avamu yenna nga mwerungu akapapula ako mu kaburiye era kyali kituufu bwe yafiira tewaliwo omuntu wa myaka egyo amera nki bakubena kuzino katuno w'emyaka ena bamusangamu envi tumulabangako oyo bino birimbo ekiyama munabanje nti kyatuusidda nyike ebyayinga bukyali ebyayi byeŋŋamba mukole mangu tawuba tewakyaliwo obudde bw'oba obuzibya togambyeko tyaseka fula mirundi 10 weeryako enjawulo kaakati kasabu ng'akwesa ng'okyali mufuuyo wakalaba nakola kino ndowooza nogera ki najja mu bakyala ensonyi nabbi byayogera ng'olaba kati kirikuwunyisa muntu asoma P7 n'atambula n'omwana we ng'ate maama yayambadde ebyokusinga omwana nga maama ayambadde bulungi nnyo naye ayambadde buki bukyamu bukkiriza abaddu ba Katonda waliwo obulungi n'obuki
obutuufu babulesi wali bambala kunyuma mundi bano bajja kunda babankubira emizira asuddeyo uyo bakuweereza emizira egyo nga togaziwa naye olinga ali mu kusalaana ze buli kaseera paka kugwe wennyini asazeewo we mulenzi obwongo bwo obw'emyaka egyo 3 tebuganya kumanya nti wano twambala awongoye zino olaba batuseno ziyita ku mbaga y'abeene oli ku mbaga z'abeene kwalagira ebisambi tamanyi nti ekyo kizira mu Buganda era bamujja ku mbaga naye luvannyuma lwabbanga nga bamugambye waye atudde bwoti vaawo siwawo MC paka lyagamba abaye gye tuyingira mulabayo namba nnyago gwe ŋŋamba vaawo otudde mbaga y'abaname muzifeedingisi bona abamuyanyi bayambadde zigomesi ziri miliyoni 3 yadidde akantu ng'ali eri atengera butereevu empale ye atudde bali ku front keki atera agirye yakomekeza bamugobyewo nga emusamulemeddeko alaba bayinza obutamu omusaala embaga uno agyonoonye eri wali abakoja atunudde n'amagulu ge kakati ebyo byonna Mungu ayibalinze ddi kasita muva mu bodeni endya z'amaanyi nebeeraba ekituufu ekiwakanya neyembegayiridde akaseera ke nanze okufuna ntajanire Mungu wange lwaki ntonwa bwe nti bemba sifunye wano omuntu omu aluŋŋama olw'ebigambo bino Sheikh owulire sibe kiri kasita oyogera abantu babikulekera balika nobabuuza nti wakozesa kibi wasoma ku darasa oli yatumalira budde nti ate ono nga agamba nti musajja yasomesa okutya Katonda nti musembezenga nnyo mukakaseni mugiba kufa ddi kasi ekiramu wakiteeka emitwe tunabbi weyalagira nenkirwako nti bane tekitta mugume nekyogere nekyo nekikulema kale oba omukono gujja kankana otuuke wana bagamba nti bembanga nfudde oyirenga ataafa ate okugambe ku ekyo naye ogamba bulungi bendiba nfudde essaawa y'okunaaza fulani bwe babangawo be bankolangako emirimu egyo bendiba tuuse okuteekebwa mu ntaana kusaalira fulani nabo yogera basatu kuba tebasulwa wamu bendiba nteekebwa mu ntaana fulani emaali yange nayogedde dda nti ya mushariya mugumiikirizanga abaana bange ekirala mbalekedde ekirowoozo mubeere Katonda wammwe mu bwangu ne mu buzibu tukola kiramu ekya BMK kyali kyanjawulo akiyinza okutiisa kyamika 3 erina gye nnyonnyona maali gy'abadde akola naye gwe ayina enkoko nembaata kati Kasimu kiramu kineemenawo okukola kyogera ebintu bimeka ye nyina kusaalirwa bimeka asaalirwa nga alina bingi kyovera nga bimukankana okuwandiika babimutwaleko mbu wafudde dda bikkirize oli ayinza n'okugamba bw'ati bembanga nfudde temukolanga kino gwe wawulira ye ani nga afudde ataalamula banne buba bwenkanya obudde n'obulamu obadde obalamula abakkiriza yegwe mukama waffe yegwe ttaano waffe naye bembanga nfudde temutundangawo temukolanga kino weefiire genda wa Katonda wo ebinaddako aye egamba nti tewali muntu gwendiwa kumanya kinaabaawo ddi naye gwe ate oyimye mu ekyo ate ovudde ku maapu oyise nako oli mu ttaka kino temukikolanga kitegeeza nti omuntu ono afudde tabadde na akiida abadde amanyi nti bwayagala bibeereyo bijja okukola ki ekigambo ekyo bane yabakkiriza mu kitwale nga kya akiida temugezanga ne mweteeka mu nteekateeka ya ddi ekyo Mungu yakiganye inna Allaha ilmu saa Mungu yamanyi ekiyama kiriba ekyo tukiteekako omugezi wo ekyokubiri wayalamu ma fil arham ebiri mu nabaana nga bikyali mu mwezi gumu tewali abimanyi abadokita bamwe bemuwaana ne bemusuuta bamanyi muntu awezezza myezi 3 ng'ayina owezo mumanya abanyiikira okusoma omuntu alina emyezi 3 mu lubuto abo bemusuuta ne mwagala bayisa ne Katonda dokita abamanyi kati n'omwana alimu oba mulenzi oba muwala badokita batuuseewo awo waliwo yagamba nti tewali muntu amanyi kirimu n'abaana yeye ategeeza amazzi nga gakyali mu mwezi ogwo tewali ali gateeba nti mwana mulenzi oba muwala ebivu gya bujjo obwo agakyali amazzi ennaku ameka n'agamba wayalamu maafi tewali ateekanga magezi ge twogedde ekiyama twogera ne n'abaana tewali amanyi kirimu nekino kyemutalowoozanga otukola ebyaffe tulime entula zaffe temuddangawo ne mulowooza nti enkya banaabaawo kino
unyugede kino nti omuntu ogamba nti benfanga ebiddakaawo njagalamu abantu mutunda amanyete embeera ngiriba ya ntalo era nga musigala muli awo muntu bakuba amasasi ate abaawo bisente muduke mugende ebugiri abunaze ng'oli agamba tatawuni yagana bakuba ggwe egikufula gikuba ttaka tubeere wano wali mundu lusibu kuba tata yagaana agambye ddi anti yaraama ebyo byotatuna ebyo tugenda bijjawo era muzaata si yeseeka wabaseeka banne bamulumba batu tata wamuzika mu tawuni wane rugoba kati fulaga kwera bana baffe tebasoma twagala kola bino watu wabagagga bamuwasene pitirivu muzaata nazigabira abaganda be nasetula abafuube bonna paka eyo weereyo yabatwala nije bamututeeyo naye nga ekyava mu kirowoozo ky'abanne muzaata tazikwangaawo mutaawe yeye Nuhu batte tazikwangawo muzaata oligino nga alina hope ey'okutunda awantu awo naye embeera yatuuka ne muzaata kyalina okukola ki okusinga lwe banadduka ne bagenda eyo bayole mu banka babaliise ssente simanya riba naye olwabawa ssente ezo bagula bizinesi bagenda e China kati basajja wakawa muzaata nga bakoze omukolo ogandi bokkabe ogamba nti baliisi ensi yonna naye nga bokkabe baliwo lwa development kola Allah kyeyagamba nti wa inkalla omuntu ono ng'afudde saga muteekawo kirala abaddu bange abanzikiriza mukole kino mugabane maali eyo yonna paka ne baba yaleka peesa saga mulirekewo kati ffe abatonde abantu tutundewo tunalaga ensi yonna eri wano wamu kati ekyo mukikuba lwaki lwoli ayalagira tandika okola risaaki ojja kulaba nga muwu yalengera wala baginnya abakulaakulana ne bava we babadde lwakumuwa wantu kitayo yamuwa abuwe bali ne bali boguddeko olowooza nti tebaali baddewo balina kubaawo kuba muwu yakola bimeka ne gwe bawo akantu ke ne bamuwamu miliyoni 2 n'azinywa zonna zimala kugwawo n'adda awaka oyo naye ki kati oyo yakubisa oli ate alina kyanaakolamu lwaki oyo gwe muwadde ekitiibwa nekyendi kiyitawo ne mutatunda ate omubi waatu naye ono agenda okwekulakulanya abeerera abaana be basome enkyabukera enkyanga naye muntu baleeta akantu n'akalya omuganya okufuna ssente banaye babagobye mbegayiridde Katonda gwe bamuteekawo mu mbeera enki amanyi ebyo biri mu nabaana bw'oba nosaba Katonda oyinza okulaaja n'ebigambo ebyo amanyi kinaabaawo enkya amanyi ekifo kya abantu kye balifiiramu ekyo nakyo kiteekangako ki nazikulu mawulire omusajja omusirikale ayise mu ntalo nga yafa katayimbwa naye nga ajjudde amasasi enki ag'emmundu kitegeeza nga ayita mu ntalo naye naawe okkiriza okakasanga abalala nti de yafa katayimbwa bw'aba ayinza okuba yafa katayimbwa eyo nteekateeka yaani kubanga yaseeka waffe mwagalwa Anasi Kalisa yasiba na mu ofiisi ng'asibye ettaayi kumanya Mungu munene kaseera abantu abakwedde ebintu babibuke Kalisa mulowooza okumugjawo kuyigiriza balina matanta yete alina matanta naye abalaga ono awamu n'ekyo mu buntu bulamu bwe kamugjewo kati abadde bamunuunako omunonya awalala ate yabafunirawo dda bonna bakolanga mu Salaamu TV yali direkita waayo akawungeezi asiye mu ofiisi bamubiika ku ssimu ffe n'abaali mu kibuga ne tuwangaala nti Kalisa inna lillahi tosaawo kirala oyagala akida yenywere Mungu kino era gw'okikoze Kalisa baali mulambuddeko obusobozi bwe buli wapi naye golowooza nti Katonda akola bye mmaze kukisaako mikono wayaalamu ma fi al-arham wayaalamu ma fi maaza takisibu gada tewali muntu amanyi kinaakolebwa nkya begayiridde ebintu ebyo mubizimiremu akida yammwe saawa ziwize 6 kati wakola adhaani abikole abantu bafune kirumu okusaala shekhe atafadhale nze kyembali ku kibadde kigamba attakuwa butu bwoleka ku kitabo kyo era okukivulwa kwakyo ogamba kiri mu bintu bina Kurane okwetegeka dirofa nikubeera mu mutima gwo ekirala Shidad bin Rahil alamal bitanzil bile ebintu bina sekayinza okuyunga ku ebyo n'abibajuliza naye nga takuwa yebadde pointi yaffe obwedda gyetutambulira nayo yejjo baleetera okuwa neno gigatteeko yemu ku ezo alkhawfu lijalil alamal bitanzil istidad birrahil
ebisatu ebyo bwotu wagunga waliyo kigamba kitya okutya Katonda kuli mu bintu bisatu bw'obitambuliramu olwo oyingidde butereevu ulaika humul muttaqun abantu abo be bantya asooka beera kaawo mu nsonda yo okomyewo ekifaananyi ng'oli awali omuntu gwowa ekitiibwa ekitamanyi kya Katonda beera gy'obeeramu al khawfu lijalil teeka okutya mu kifuba kyo Katonda afaanana ati bw'oba osobola oyinza okufaanako omukazi ali awo kaleerwe mama Maryam amala okuleetera amabona Kasimu alinamu essaawa zino bwe sigala ng'oyogera birimbo naye nze nete bifaananyi abantu kwe basikiranga gyebiri abantu mu kisiba kye mulina kino oli alijata nti abalimba bulimbi naaveeyo nagaa seka tulimbemu nga nze nfuluma kulimba ki naye mama Maryam amala okumpa ebyokulya mwana oli Maryamu yabisomba yatudde wano kuva liyazi nammwe abawa bannammwe alubamu omuliri gwata talinamu gwamanyiimu nga zokulaba mukikomye ofune empeera ziri nabiziyaranga nti awo omugenyi yenna ekitiibwa aba amaze okussa mu maaso g'okutya Katonda munaakwadde respect najja musene nezibu naveeyo ekyana mukaaka gyakulabeko guno mukwasa alubamu erimu abantu b'emikolo gyo bayi ogira olaba kwabba mweno nteeketeeke yazze kulya wano naye mukyalo oli mulufu ddala okulwala era nasanga mu masolo anti kirungi okyayirenga nnyo ogomanyi nti mukkiriza ovaayo ng'oyize navaayo nga ne mukeyukubagiza tiiga n'amaka bini gafuna ddi Kasimu ku nsi omukazi n'abeera nga ali awo ali mu kunyumya naawe akuggyeko ekiwubaalo osanga kiwadduse n'ewammwe Maryamu we olwo malayo empeera za nabbi zagamba ali bakkiriza Allah n'omubaka we oli mulabira ku ki agenda kukola ensonga ssatu esooka agenda kuwanga nnyo omugenyi ekitiibwa gy'omulaba agenda ekyokubiri agenda kukola ki agenda kubeera nga ayogera bituufu si byakulwanya abantu oyo yamugamba faliyakun khayira kasi oli balamu mukyoyotwa kyonna mungu kiri wali ku kompyuta ye olisigala oyogedde kinaabayamba oba kibanyiza kyo kisirikire au yasimutu namba 3 man kana yu'minu billahi aliko laki mu nsi faliyusinu jarahu ajja kugezako nyayise bulungi muliranwa ekimungu nabbi yakiyita ku muntu alikiriza kiyama ne Mungu kati bano bagambye takuwa kirimu ekisooka ki al khawfu lijalil onaku lumutuula kaawo otuuka omukyalo wenyenda we yatuuka bamala okutuula awo sawa y'ebintu byonna bimpereza ku ntebe gyendi mwali wali natwika n'akaaba baba tebakufuuwako lwosigala oli emmere eyo gamama wakuyonsa mu buto begakutuganga yakusulanga wali nodda wekka mpola mpola ogenda mu maaso n'okulya amagi nga munna akaaba agaleesi naye nze Kasimu gwe bafuuwako nasigala ntunulira amagi nga atagalaba ono akaaba yalumiddwa magigi kampa ogala kunyaga toje ziri osiibule alimu akantu ate ayonka mata ga bisolo ayonka g'ebisolo asigala gamba bwakaaba tangana kulya amagi gange oyo bw'alaba amaze okulaba nga nze n'amagi gatuwuliriza kyava amira obusungu bwe n'ekimukabizza n'atandika gamba Seeka Kasimu nsonyiwa nsonyiwa abaana bange ekindi ekisembera gy'ondabanimu ndowoozezza kasokedde otuuka wano Seeka wange ekitiibwa kyenkuwadde okirabye naawe kuleseko wano nengende mmanja obali enkoko zange yaa kati Katonda ndowoozezza nti olaba ono mwadde ekitiibwa bwekityo bwe ndiba ndi mu maaso g'omubuuza akajogi ndiba nfaanana ntya okutuuka n'akaaba ono kyavudde akiwalika mufuti ono olunaku olumu beerakawo ofaananenga katandali kya misana otya Katonda okola kiki olowooza okola nti okola Katonda kulekayo kiyagaana mu buzibu ne mu buki gwe kyobadde oyagala kwambala ng'abantu bonna bakubire mu ngalo naye mugya kikola ki era oli agamba nti olw'obwereere engalo wakunkunamya tompanga ekyo kigamba lwatu munne kyoyita lugweyo lwakola ki atyamu Katonda katono ku nsi wano oyiseewo kyoyagala naye eri gy'alamula bakadde bange kaje ziriko ng'ali mu live egambibwa nti ani abaayo alina kya ani ampita muyitabe gw'oyita gwe omumanyi ojja mugeza ku Museveni Rabbul Alamin amanyi n'ebiri wansi w'enjazi yagamba nti ani alina kyagala okumpita muyitabe nti ogamba ki takwita bantu oba wangi ogamba ki kuulidde eddoboozi ne libuuza nga oli awo oli ku sujudu oluusi nkulaba bunyikuya naye ani alina oyabuuza jumula ani alina ampita muyitabe ekyo kimu
ani ayina kyeyansobezza emisana musonyiwe. Oluusi akyogera nokyogeranga ogenza okujja ssaawa mwenda webake ovudde ku mukama munno. Daba amangu ago botasobodde kugamba nti olabuka layini gisaali. Bagenda okwagala okuwandiika ng'ekyo bakisazizaamu nadda. Kubanga utalimba ye talina zambi ddene na ttono. Yali overall wensi. Ate wanaakulekera ani. Ate olimugamba astagfirullah ng'akwesonyiira. Olujja mukimanyi omuntu ayagamba nti gwe oliwa muliro gwe. Ebyo byokola ebyo oliwa muliro gwe. Mungu yawulira n'amugamba ogambye ani? Gwe wamutonda? Oba nno mutute muliro kati nsazeewo mu bwakatonda bwange gwe yingira omuliro onayingira ejjana. Naba abagenda okujjayo. Ekirunde bikyamudukako ng'alina gwalowooza nti Mungu yamusisadda muliro. Mungu yamuyita ekizibu. Agenda okeera enkya nga assibwako n'essula namba abasa watawalla. Ekkalwa muntu gwe yalowooza nti yayonoonadde eri Katonda. Mungu yayagala nnyo Nabbi Muhammad nga mwagala nnyo. Ye yamuwanga ne bayaani erabikira ddala. Yagigamba musajja oyo yali muzibe w'amaaso. Tale ebiro ebiwanvu. Akati gwe osigadde wa?